obugole bwange bugwako nga Pastor Bugembe awasizza sogerangako kuli Vixon abantu balandise okuwasa nalabye Vixon awo naye nga asitudde nalabyeko ne Dr. Bossa naye nga bamwanjudde and I find tuyozayoza Vixon omuvandimwe ne mukyala we Desire Luzinda tubayozayoza nese kuyozayoza naye mbadde mbasaba abantu babafumbiriganiddwa ne bwo omanyi bingi bisirikire kuba ne mu kereziya oba mu kanisa mwe tuva batuwa ebbanga oba oyina ensonga yonna gy'omanyi erobera abantu bano fumbiriganwa gitubuulire kasita bamala obbateekako luyingibwe pa ne bw'oyogera ebijjuza ki pepa loole mbeegayiridde Desire, she's an amazing woman. Desire Luzinda? Yes. Oh. Desire muwala mulungi nnyo. Nze Desire mumanyi 1-on-1. Okitegera. Simu dating angako timugama timumanyi 1-on-1 omanyimba manyi ebyammo. Bayinza misinterpreting. Desire ayinza okubanga ye muwala omulungi abadde tafunanga mukisa kufuna the right man. Nchiddemu. Desire ye mukyalo omulungi ye muwala omulungi abadde tafunanga mukisa kufuna the right man nga abadde agwa ku miyayu ebbanga lyonna ekyo kibeerawo waliwo abantu abatalina luck mu relationships nga ye buli lwagwa ku musajja agwa ku muyayu nga buli lwagwa ku mukazi agwa ku muki muyayu tugambe nti ono ye right man gwe yafunye Levixon tukusabira ne se kusabira yenna muwangale mu bufumbo bwammwe ne Desire Levixon boba nawe walese mizannyo mukama kuwe kibonezo ekyasinze bakazi babeera nyumba victim bebyo yes n'emirimu bwe gibeera waliwo omuntu nga talina mukisa waliwo ono mu Uganda abayimbi betumanyi nga tebamanyi kuyimba naye nga basinze ofuna awards okitegeera waliwo oli nga yasinga okuyimba naye nga talina award n'emu talina mukisa Desire ye muwala omukyalo omulungi ennyo abadde agwa ku miyayu kikyenkakasa nti omuntu abadde muyayu oba wadetingako Desire lwaki otubuulira what you went through with her just shut up otunyumiza kikyoyagala okulaga tukole ki nali naye ebiki totubuulira ompulira ndowooza okitegeera ndowooza bw'oba omanyi nti omwana wogenda mu kooti ziwe ekiragiro tojja mu mawulire yes kuba tegenda kigenda kukuyamba tubaagaliza obufumbo obulungi tubaagaliza buli kintu ekirungi ebo kyembagamba okay webale nnyo ne mukwano gw'Osindi nalabyawe n'akayimba oyo number 1 oh oyo Sindi nalabye ekyanga kyanga baby Sindi baby yani Sindi baby weyita ochogedde oyinenge gyo chogedde Sindale baby no chido oyinenge gyo chogedde Sindi what uliro obwenzi bwo hati otandise no oyinenge gyo chogedde nakulenda kwezonga nga moyina TikTok akusanyusa nga ayogera kungu toyo onekera wano no ekyo nachogera kyo kiri ku record waliwo omukyala bamuyita Senga Acid abeera I think Canada nenze ngiri gyayogera ananaagira kati okunanaagira oyala nyama tawananaagira kunanaagira okwe nabadde njogerako mama laku mabiwulira kakati Sindi I've known Sindi for years bwe wabeerawo abantu abatono abali talented Sindi bw'aba ayimba abanga anyumya alinganga Nase Kachungira omujjukiro Nase Kachungira yali akola ku BBC Jesus bwe yabeeranga ku NTV nga alinganga anyumya obunyumya naye nga asoma mawulire naye waliwo omuntu gw'olaba nga yeeforcinga buki ekintu akyeka kamubwekasi that's Sindi she's good baali kuwano king of that king of what baali bakompitinga mwawone shibatna okulaba ani asinga era nga 29 August Millennium Grounds werugogo tujja kubaayo nange Sindi mwagala so she's good ayina kagundi ke naguddeko eggulo ku TikTok okwo akayimba See you tonight bakaita see you tonight ngalinganga anyumya obunyumya ne muganda wange nga flowing kati kamilioni eyo mulaba teri amwenkana oyo lwakuba fujjo liye oyo legend teri amwenkana owulira legend namusanga ko twali kufe now somewhere engola musajja ali down to earth oyo kamilioni nga tanaba ku loading ekirala tubadde ku bayimbi waliwo kwaya eva Rwanda bagiyita Ambassadors of Christ kwaya bw'oba oyagala ennyimba z'eddiini
zirize balagira ng'ennaku z'omwezi 7 September bagenda kubeera ku Serena ennyimba z'eddiini ezirize omwoyo nga 7 mwezi ogujja nga 7 Serena Hotel bagenda okuperformingira okay ompulira kyekyo nno bayimba obuyimba nno bungi omulina kano ndowooza they are good. And kinewunyisa nti bayimba ennimi zonna waliwo bayimba mu Luganda ne bayimba mu Luswayiri ne bayimba mu Lunyarwanda. They are really amazing. Ambassadors of Christ choir, they are good. Bw'oba oyagala ennyimba ziri Yesu mwalabikirako n'ate bw'oba oyagala ziri ennyimba ze baalagira mwabadigize Ambassadors of Christ gye bagenda yes. nga 7 mwezi ogujja tojja kubaayo ffenna tuwagira abantu abo okay. Naye nga twagala kubajjukiza mu abagoberera Victoria University gye eri mu kuwandiika bannanga abaana ku lusomo luddako omukisa guno togusubwa twala omwana asome akasente kakutegeeragana sasula mpola mpola naye nga omwana afune ekisinga bw'amaliza tanoonya mirimu kubanga sikira bazifunye abasomesa batendeke ate university eyongera eddala okweriisa enkuuli mu kutendeka n'okuyigiriza so twala omwana ku Victoria University yasobola okubeera nga ate abaana abawala mwabakyadeetinga mwegendereze nnyo waliwo omuyaayu gw'odeetinga ne guleka a permanent scar obulamu bwo mwegendeze ate zino signs muba muziraba every day bagita red flags zino beera oziraba nga mulowooza ajja kukyuka men don't change tebakulimba tetukyuka bw'oba n'omusajja nga mukodo nga mukyadeetinga mukyali ku boyfriend girlfriend talikuwa mpaka omusajja atagulya chocolate akatono ennyako atagulya ice cream kajuice akatono nga mukyadeetinga talikakuwa nga mufumbiruganye omusajja gw'osaba emitwalo 5 n'akuweereza 5 gyennyini nga n'ezijjayo tazitaddeemu eyo red flag alina okuteeka mwezi yes omukazi bwakusabanga emitwalo 5 aba ategeeza 10 bwekiri ekyo tokwananga musajja atasobola kusolovingira kizibu kyonna waki men must provide, men must protect, men must guide. Gwe noba n'ekizibu n'okibulya boyfriend nti kati tukole tutya naye akubuuza tukole tutya teba balimba musajja omukodo asigala mukodo kino nkiddamu omusajja omukopi asigala mukopi tajja kukyuka mb'olwokuba akuwadde empeta omusajja atakufaako n'obeera mu wardrobe yo yonna nga byonna by'olina bibi omukazi kati mpulira waliwo ekipya waliwo mukwano gwange omuwala yanyumiza nnyo nadde simanyi kati waliwo kiri kya fake master tufuneyo ba better word tikikyakola kungu okwana omuwala kati I'm just giving an example kubanga oli married okwana omukazi ate n'otandika omusaba sente za apartment mu mwosula asasule olumba nkyali musajja gwe girlfriend bwayitibwa Linda olw'okuba akola mu kitongole n'omugamba ndi stark asasule kibi ekyo kubanga oli ajja kugamba nti yensonga kituli ffenna wamu tweyambayamba ate ekiswazo ekibanyo n'omuwala byanyumiriza ate kungu oyala ogende mu apartment ye olabe DSTV Netflix fridge oginywa ogikaze ng'olinganga mmese eri mukola patro mu nyumba omanye emmese ekyesingira nannyini maka kiri kimu emmese ezaalira mu maka ago nga tonnaba kuzaala giddamu tulire emmese embeba ezaalira mu maka mu nnyumba yo gwe nga tonnaba kuzaaliramu nti gwe ngukyalinda ekirala emmese omusajja kungu you cannot convince me nti ngenda mu apartment ya mukyala wange first of all omukono ogumu guba tegusobola konkona kubanga guba gulina kyegukutte really kungu n'ogenda mu apartment ya girlfriend owumangalo n'otuula mu ddiiro najja ebyokunywa mu refrigerator nga ku byo tolina wadde akamu ke wateekamu bawalamwe mubadde ki kati enkya ekyo kifeeke master nga kikufunyisa olubuto ng'otulaajanira out of 10 beautiful young ladies you meet in town 8 are single mothers
ng'ate bino indicators wazirabirawo kubanga kirina amaanyi omanyi bifeke master biba n'amaanyi biba amaanyi g'ekisajja era bigula nnyo emirondo fake master bamukulya kasitola bw'omusajja agula omulondo yaba yatomera Uzira msafutano biri chikumusta Zero msafutano biri chikumusta chikumunya aba yatomera bwomulanga agula omulondo omanya anoonya maanyi omusajja aba yakakutereza makabwe mbadde ndowooza anti kasa nga malo dukufunyisa nga kikulimbalimba nga luweze emyezi 6 tena kyo jaddukola ng'okazaala ng'okewulirira teri kiruma mukazi nga kuba na lubuto mazita mu antenatal ze ba visiting nga boyfriend bo tata w'omwana woyo tamuyamba okumutwalako okufaayo ne bota mututeeko asolo muwa sente za ubba bichebe nakola ki nagenda teri kintu kiruma mukazi nga nakulwaza de mwana nga family y'omukazi yeze mu ddwaliro okusasula biru z'eddwaliro teri kintu kiruma mukazi nga mwana we lunaku lwalina kutandika kusoma nga ali waka ba agents bona abana bazeyo kusomero kibache kiri ku Snapchat biraga embizi gye birya gafulula ibonjita mutya astagfirullah ujegera dozi nengo omuyayu guno gwakulaga signs from day one no signalinga ajja kukyuka omuyayu tegukyuka abantu abalina ekizibu kya diabetes bw'okozesa baobab asobola okuyamba okugoba ekizibu kya type 2 diabetes era ffe ku Bivi Organic abalina type 2 diabetes ezimu ku herbs zetubawa baobab, fenugreek, sting nettle ne palmnod oli agenda okulaba mu luvannyuma lw'emyezi 2 abadde ne sukaali ng'abeera fluctuating sukaali ayambuka bwakka abeera mu 18 abeera mu 2 35 atali mu 9 bw'okozesa baobab n'okozesa fenugreek, sting nettle ne palmnod within 2 months oba tokyali diabetic era abantu abasinga balowooza nti sukaali tawona sukaali manyi omubiri engeri gye guresponse ndingamu ku byolya n'ebiki bye gwetaaga osobola okujjanjaba kizibu kya hyperglycemia oba diabetes ojja kulaba mu bbanga ttono nnyo ng'omaze okutereera kati gwali diabetic otegedde ate ayamba ne ku bantu abali pre-diabetic abalina pre-diabetic syndrome abantu ababeera nga glucose bamulaba mungi mu musaayi ne bwe bapima tonatuuka kuba nti oli diabetic wabula oli ku borderline bw'okozesa baobab ono mulungi nnyo lwaki alinamu soluble fibers ali 90% soluble fibers ayamba nnyo digestive system yaffe eno ne gut okuabsorbinga nutrients mu mmere gye tuba tulidde olwa fibers ayina n'okuretaininga fluids oba water mu mubiri gwaffe ne gutagwamu mazzi kitalo nnyo kya mukwano gwaffe mukadde waffe Tofiri Malokweza abadde mukwano gwange abakadde bonna bali badde batugaidinga batugenzeeko ne twebaza Mukama olw'ekirabo kya muzeeyi Tofiri Malokweza abadde musajja mulungi nnyo abadde mu Catholic original abadde atayagala nnyo obwakabaka bwa Buganda so tusaba Allah byonna ebyamusobako omusonyiwe nziramu okibagamba nja kukyogera paka ebbanga lyenkyalina ku nsi yonna tewali muntu agenda kukyusa bulamu bwo obulamu bwo gwampuliriza gw'olina obwekyusiza si mubaka si pastor si reverend si bishop si politician taliyo ekibiina kye eky'obyobufuzi kibeere mulimo gw'okola yo political party ebeere omulimo gw'okola omulimo gw'okola gwe gujja okukyusa obulamu bwo bw'oba oli muvuzi wa booda givuge naye kuwulire owerera abaana bo oba oli mubazzi bajja buli kintu ekiri ku nsi kuno obeere bulungi oba oli mulimi wa nnyaanya wa ntula wa matooke wa mmwanyi ekibiina kye eky'ebyobufuzi gulina kubeera mulimo gw'okola kubanga nkibajjukiza every Monday buli myaka 5 tulonda mu Uganda bulamu bwaki bulamu bwani obukyuka bulamu bw'oyo omuntu gwe mulonze kansala chairman wa district chairman wa LC3 omubaka n'abalala si gwe omulonzi olimbwa enjizi
embwa bwe mala okuyigga yeerya birenge nga nannyini mbwa ali ku dining alya bibumba alya n'ebirala parts endala nkiddamu teri ajja kukyusa bulamu bwo eyo gye bayita simuka Uganda gye mubeera mubuuza simuka Uganda nobody will ever transform your life. The transformation you want in your life go ino gyekolera gwampuliriza essaawa zino si muganda wo si kojjaawo n'abazadde batuuka akaseera ne bagamba nabo bakomye omuzadde wo kasita akuweerera n'omala okusoma oba tokyalina kyobanja ekya kino ngenda kukyogera paka okulonda kalikodinge kano ngenda kukyogera paka okulonda bwe kunaggwa mulonde abaana bammwe mulonde abaana b'omu bitundu byammwe be mumanyi mulonde abaana bammwe abe Luweero mulonde bannaluweero abe Masaka mulonde abaana bammwe ab'omu Kampala mulonde abaana bammwe ekirala omubaka yenna amazeeyo ebisanja 2 zetamu 2 temukomyawo ngalabyeyo emyaka ebisanja 2 bimumala bwebe ebisanja 2 takoze transformation mu constituency yammwe talina kibe kyagenda kukola mumpulira ekirala ekikulu ennyo tolonda kibiina tolonda kala londa muntu nkiddamu tolonda kibiina tolonda kala londa muntu londa busobozi mu kalwa akaddako aka 2026 ekirala mwabavubuka olunaku lw'okulonda genda olonde teweetaba mu fujjo lyonna kubanga boneetaba mu fujjo lyonna gavumenti erina capacity okurashinga effujjo lyonna erinza okuteekebwawo nkwegayiridde genda olonde gw'oyagala oddeyo ku mirimu gyo obubaka bwobaleeteddwa simuka Uganda omanyi mugibuuza nnyo muga nti Gashumba yafuuka politiko takyatubuulira bitunyiiza naye nga twagala bitunyiize yes ekyo nkibagambye ekyokubiri mu Uganda temulimu corruption eno broad day robbery mwenna mwalabye video esaturatinze ku social media tiimu yaffe ey'eggwanga Cranes akayumba mwesula amateeka gagamba nti tiimu zonna erina okusula mu nnyumba eri ku level at a 3-star hotel. A 3-star hotel ebeeramu ebintu bingi, ebeeramu swimming pool, ebeeramu state of the art gym n'ebirala. Ne mwenna mwalabye video esaturatinga ku social media Cranes gyesula. Akayumba Cranes mwesula ne bus etambuza abasambi baffe tesobola kuyingiramu. Obwo bubbi obuli mu ggwanga muno mwabatuuliza ku radio 4, radio 7 ne radio 8 bwe muli bumanya buli omu agenda fumutuka mu nyumba ye ng'avuuma yekka. Lino eggwanga lyetaaga okukubako bomu ne lisaanawo Katonda n'atonda eddala. Syndicated, obubbi obuli syndicated. Kati akakazimbe kennalabye Cranes mwesula, I can assure you waliwo omunene nnyiniko nga tekayina na kisaanyizo kyonna kusuzaamu baana baffe. Abaana baffe lwaki tebasula mu Serena? Lwaki tebasula mu Speak Resort mu Nnyonyo? Lwaki tebasula mu Kyendala Mistil Hotel? Lwaki tebasula mu Hotel Kyenda Sheraton? Lwaki tebasulayo? Lwaki mubasuza ekisaasa eri Jesus? Ako kaloji kalinganga buloji bwe twasulanga mu Kongo mu 1998 ne 1999. Twasulanga muloji Kongo eyo naye nga bw'ogiyingira mutomanyi obona ogifuluma. Ezo nazo bazibba. Kati amawulire genfunya amalala kyaka akazimbe buli activity yonna oba She Cranes oba under 17 bonna gye babeera kati kaliko omunene waako. Abaana baffe balemu okusamba omupiira nga mukaayana. Omusambi asuza obubi tayinza kusamba mupiira. Tayinza gusamba. Lwaki ensi endala abazannyi baazo bali mu Serena, bali ku Golden Tulip, bali ku Ikotori, bali ku enendalani Protea Hotel, bali ku Mistil, bali ku Sheraton, bali ku Serena, ng'abaffe bali eri oba Stone Age, kalinganga ka Stone Age. Obwo bubbi tebabalimba. Sente gavumenti enaka nga yazifulumya dda babbanzibe. Lino eggwanga lyetaaga okukubako bomu. Mwalabye omu Eldomu eyabadde eranga eggulo ng'abuulira president compensation.
yabulidde president anyenya n'omutwe ti obubbi butandikira mu State House ne bugenda mu office ya Antony General ne bukkirira. It's a syndicate y'obubbi obuli mu ggwanga muno. Lino eggwanga essaala zokka tezisobola ditereeza. Awenyigira General MK. Nali manyi General MK agenda kukwata mu kintu kino embooka ekaabe. Ochulya ndowooza. So mbabulidde mu bannayuganda mwenna. Buno si bubbi, eno si corruption, eno robbery ewedde emirimu. Agantye bana bawala abalabikako ababiri simanyi olego bayito baani Russian lips nga benywegira bawala agenti abo police ino bagomba mu obwala. Kati kankusese omuntu enywegedde nabbye sente z'omusolo ani gwe tulina okunoonya. Anti bali bawala tebalina kolera ate nga beeri kodize n'obukama. Omuntu abbye sente za cranes n'ez'abalwadde ba cancer n'ez'enguudo nze aliwa gwe mpiikinga mu interest. Oba wenywegedde na muwala oba naki, it's none of my business. Njimbuuza lwaki omugwa gwa Katonga up to today teguggwanga. Omugga gwa Jeno Katumba wa Malaka tunnyonnyole. Mujjukira Katonga bwe yayabika. Moroka Nebazajjama mutujoze. Terunagwa nakati. Bridge ya Katonga ne bw'ogikuba oluta okulosinga up to today teruggwanga. Bakyakola. Osangawo obutiyo 6 buwilibalo 3 wiki neziba. After so many years. Yes. Kati zo yenywegedde baya kisinzani, it's none of my business. Mulya Katonga tagwanga okuva. Now we are counting quite a number of years. Katonga nze wempitanga ngende Masaka. Katonga sina river. Katonga is not a river, it's a swamp. Nebo okuba oluta nebo wandula amalusu galukulosinga Kisenyi bakyalukola buwilibalo 3 obutiyo 6 jigwanga lyammwe. Kati abenaali mukati bali banyivu gachumba tukereddeko nonsense. Patriotism tetegeza kuwagira kibiina kya NRM, etegeza kuwagira ggwanga lyo country code Uganda. Okitegeera? Patriotism kyetegeeza patriot abeera subscribing to a country code Uganda, not a political party. Si kibiina kya amazima ogogeranga bwe gali. Kitange wano yaliwo. Waliwo NRM nziramu. Bajjajjange waliwo NRM. Teyaliwo. Ne baafa bannayuganda. Naffe tuli bannayuganda n'abaana bagenda kubeera ki? Bannayuganda. Ate nkusasa bino byenjogera 99% ku bawagizi ba General Museveni kye bafiiringa. Obulumi buno. Okitegeera? Teeza kantu kano. Kubanga bwe twatambula ne General MK across the country ng'abantu bonna bakaba service delivery. Buweereza bufu. Malwaliro, masomero, abasomesa tebakola. Osanga dokita omu gwe bateeka mu ddwaliro lwayagadde lwakola ki? Lwalinyayo. Osanga magistrate gwe bakwasa district mu wiiki emu alabikako omulundi ki? Mulundi gumu. You get it? Nakunyumizaako ono mulamuzi principal kati yafuuse deputy chief justice Nziza. Nziza. Bwe yali awulira emisango egimu embalaala eyo abadijjaninze kooti omukazi n'awanika omukono n'amugamba guno mulundi gwa kusatu nga nzija wano mu kooti. Buli lwenzija ntunda mbuzi yange nfune transport yandeeta. Bw'oba towulidde musango gwange leero mba sijja kudda. Yaddamu n'agituuza. Bambi yawulira yajjamu ak'obuntu n'agamba nawe. Mukazi abanaku mukazi n'atunda embuzi yeno n'agamba buli lwenzija mu kooti wano nga ngubere musango gwange guno ntunda mbuzi. Nenzija. Kamusango guno teguwuliddwa today sijja kudda. Bambi n'atuuza kooti nate. You get it? He's a very good guy, I think. An amazing guy. Tabeera oyo omutemu Matthew Kirabo tebali musiba. Tabeera Nziija. Matthew Kirabo singa ali mulagatta balala. Nkutumiddeko okitibwa omulamuzi. Omulamuzi ya apologizing n'agamba Mr. Gashuma nsaba munsonyiwe. Bulijjo simanyi nti waliyo ne such a murder case. Nga bagimukweka. N'atwashuwalinga nti omusango COVID kasitagwa gwende soko okulirwa emukono. N'agwa signinga omu ku balamuzi abalungi ni Kaweesa. Emukono. Ne bagulira. Nesaba mutemu ng'asabye asaba kooti agende mu America amalize okusoma kwa akole masters. Then that means abantu abalungi mwebali. Yes. Mwebali. Neba abatonotono be bavuganya ekintu. Nkugambye. Nze mu PDM mbadde nyina surprise empa State House eyo. Abantu mbadde mpa surprise ezo. Tewali n'omu yali ansabe sente. Nswano kyogera ku simu kuno. Omukyala nkyogere. Tewali n'omu yali ansabye sente. Tigashumba sente zizo ezaffe ziteeke wano tekiriyo. Bo kye baafanga
sente bakuwadde mekati bweziti bye basasulidde obidelivarinze one by one they are there ne system ebatta system ebatta system ekufunza oli mulungi yagala okukola actually aba balungi ate gana agabbi gana noteekawo embeera ne bagobwa babalwanyisa yes kikizibu ekiri obadde ombuuza for example Tom Magambo akozesa sente meka Magambo director wa CID mwe mugendeko ekibuli mulabe CID headquarters bwefaanana sinaba kulabayo ministry erina boardroom nga ya Magambo era nange mbeera inspired omwana wange joininga police naye CID headquarters oluli wabanga nga kikomera ky'embizzi oba embaata wezisiiba nga nebo yala ogenda for short call ova ku CID headquarters n'ogenda ekibuli ku shero ofuyise okomewo nakwekuniza akoseza sente meka line kwanga lina sente naye abantu abaana bamekeze sente so okola ebirungi teweetaga na sente no commitment kati ali mu kuzimba laboratory I hear a data something out ku CID headquarters kubanga yakugamba I cannot be the director CID ne bakwata kungu ngali kibuye nga tetumwetaga ku murder case nga you cannot read each other you can't communicate kubanga be bakwata kungu ne bakusibira ekibuye kibasoko kujja ko fingerprints zo kasabazi kujja ko yala habula nga computer eyako muliro ngeraga nti kungu oyo gwe mukutte ekibuye ku rape case ate tumwetaga ku murder that can only be done nga always syndicated IT system ngabo labe yanira tosobola kufuna national ID akubiri munira kuba baba kujjako ekigalo kyo n'amaaso go police eberetya ng'enoonya omuntu the most wanted ngali ku CPS gwe banoonya the most wanted ku mada ali ku CPS ali on a lighter charge nalaba neyafani Magambo nga bayola bana ababbi abali ku Civil Aviation Authority nabo ababbira baali bafumbekeddemu abawe emirimu abooluganda abawe emirimu abantu abatalina bisaanyizo ne bagenda ne bayola era nga bakolagana ne Isoko I think Isoko ne Magambo so far ba province that they can fight. Isoko yangamba yetaaga emyaka 2 okwata ababbi Obama lawan gobi yangamba gashumba bwe nkupulira ko 2% ku kyemmanyi radio yamwe bajja jiggalawo abantu enziba gye babbamu kitandikira mu budgeting tojjukira ko omunene omuba yali mu ministry kinga ayagala sente z'okuteeka zebula crossings mu Kampala nga ministry teri in line ebyali badde ministry of works okitegera no sente zibwabubu naye okumanya obubbi buno buli ku scale ya waggulu nnyo nze bwe nalaba president ng'avaayo okuyimiriza bana bali bajja fines ku makulu president nga yeewuunya n'okwewuunya yagamba kamera ezo bazireeta ku fighting a crime si kunyigiriza abantu bajjako sente abo kati nabe abayaye singa tiyavaayo singa bakyatubba nange singa bakyatubba yagamba yazireeta ku fighting a crime nenga batuguddemu so meaning ebintu ebibeera nga ne president anakyabimanyi singa social media eno abantu bagikozesa oku-exposing ebintu nga bino government yali acting I can tell you ndaira nga ntya Mungu President Museveni ebintu bingi byatamanyi bigenda maaso mu ggwanga muno nakikakasiriza ku nsonga y'Abanyarwanda eno akakundi akamu akatagala Abanyarwanda kali kamukonvinsinga mu buli muntu gwe wama national ID ne passport mu banansi b'e Rwanda nagabajjo kiyoke because ensonga ebetegerekeka lwaki banansi b'e Rwanda bafuna passport za national ID he was very right paka series of meetings Museveni is extremely knowledgeable ali thara ensonga eno n'agitegeera n'agamba he actually apologized tensonga nali sigimanyi how deep it was kyava agamba nti okusala wani mu Uganda it has to be done by local authorities se omunene omuka akatonda akamu akatula mu nnira oba mu immigration nali nakyawa Museveni olw'okusosola Abanyarwanda ng'abasiraamu mwakyawa embizi nali nakyawa Museveni olw'amaziga g'Abanyarwanda mu ggwanga muno nena musonyiwa era bulina kumusabira essaala Katonda muwangaazi kubanga bonna nga beekwasa mu ekiragiro kyava President Museveni situna kuba Abanyarwanda national ID kubanga ensonga ente nabagitegeera yes nali nakyawa Museveni beyond nga bamulimbye kubanga kungola bwendi wano saabasanga nga wane bweru bebamye national ID passport nga batuddawo bweru oba oliawo mami emasaka n'akuba nti wano waliwo bebamye passport otuuka mu office nga bajjudde and this way Ugandans 100% singa Katonda tiyatutambulirako n'atuwa meetings ezenjawulo tumunyonyola ensonga eno yali tuuse kuva ku nsinze nga namukoowa naye yabategeera yakitegeera kati ekibuuzo kiri nti singa ffe sitwalwana nti breaking through
Yesu ngembere kyali yemu. Kati ono musajja wera ngoyo oloza Museveni asuze kyekimu. I can assure you I know kubanga agenda musinkana. Amubulire ebisingawo. Yawuliriza bwati n'amutunulira. Nze yampuliriza okumala essaawa emu n'ekitundu 1-on-1. Nangamba ndi busy nnyo next week. Nayita abayambi bwe. Ndi busy nnyo mu fixing Gashumba ne tiimu ye bakomi wano next week. Nze Gashumba nizo kungamba nti ndi munazi wa Rwanda. Nze naye butamanya bungi nakuleko ne ku TV emu ngo oyina okona bakaba parliament. Omu mbaka nena ng'olaba ayogeza butamanya. You get it? Nze nzaalibwa Vira Maria. Dadi wange azaalibwa Vira Maria. Wamubuuzizza yes ndi Munyarwanda yes naye nzaalibwawa. Nzaalibwawo Vira Maria. Mami wange azaalibwa Vira Maria. Dadi wange azaalibwa Vira Maria. Jjajja wa mami wa bazadde ba mami wange bazikibwa Vira Maria. Bazadde ba taata wange bazikibwawa. Kati baali Museveni bamutadde mu kakeji. Naye ng'omanyi obungi. Ho! Ffe tusinga obungi wano. In numbers, you get it? So, singa sitwalwana. Ngate mwerwana ko. Yatuuka n'atuuka n'okugamba nti initially yali alowooza oba oliwo batukozesa. But these are facts. So, obubbi buno buli ku industrial scale busobola okulwanyisa. System eriwo esobola okulwanyisa. Bwetaaga kuba bomu. Olaba bomu eno B50 zino za America stealth bomb ezo B52 ezo. Ezo zayise ku Putin waggulu. Ye yeetaaga okuba ku nsi eno Uganda. Otegera ndowooza. Nze nemba n'omukisa mu ggwanga muno nyina abantu banyina okubako bomu. Ekyo kiba kigenze wala. Kati because okitegeeza oba oyagala kubatta. JNMK anfuule president. Sorry, afuuke president. Nze ampeewo ofiisi ey'amaanyi awo. Nyina benyina okusibirawo abantu nga 100. Sooka otunnyonnyole kino wakifuna otya. Abantu bajja kudduka bagenda kweweka ku migongo y'embuzi wano. Simple. Tunnyonnyole ennyingi zaayo naki. N'enfulumyayo. Waliwo gwe mmanyi ali mu kuzimba amaka ge galimu ne banka. Ezo banka tujja kuzikuba nga muli munda omwo. Protecting. You get it? Kyogera sibimanyi. Bwe tubayita abahonalebo mulowooza muli bahonalebo. Tubawe mabuwemi oba temukimanyi. Okuhema. Kuhema. This cannot be. N'ogende Mulago bakaba bukabi, n'ogenda Mulago Masaka, n'ogende Erira, n'ogende Bundi Bujo. Ng'ate ekinnuma okimanyi sente gavumenti ebeera ezifulumiza. Owulira ndowooza. N'obalabanga baga Yesu n'obalabanga basembera naye ngo obubbi bubawunya ng'empisi. Babeera mu kutendereza Katonda. Tumutendereze Yesu, okay, mumutendereze kubanga bayambi okubba sente z'omuwa omusolo. You get it? Kyovula babamu tutya n'okugenda mu masinzizo. Kubanga nti oba Yesu ayinza okutabukirawo kyakyo banaagikumako enaali nga nange mwendi kubanga Gabbi agali omwo. So tukole ki under the circumstances? Tukole ki now? Because buli wamu babbi. We want good services. What should we do now? Ekisooka activism eno gye mbagambye. Speak out. Mwogere. Speak out. Kozesa buli ky'oyina. Kino president kyakola kakati. President Kagame yakisooka kedda nga bw'atambula mu batuulage abagamba buli omu ayogere. President bwe wakyala wano watusuubiza kino. You mean it bakibawanga? Okitegeera. President kino kyakola nze nkyagadde. Mubaleka abantu boogere. Walaba omuvubuka wano president bwe yali maganjo. President yabawa ssente abakubi b'engoma. Agante twazifunye Haji yazitutte. Abaana babeera buteeyogerako. Baali baviiriddemu awo. You get it? Ate ekya ne bamusange mumuyimirize. Ajja kuyimirira. Njagala Ministry ya Works etunnyonnyole. Katonga. Swamp gye ki mu Luganda? Olutobazi lwa Katonga lwaki temulukolanga? Kati nno okumanya kati olutobazi olugenda paka Gomba. Okuva mu Nnyendo waliwo ekkubo erituuka eGomba ebyo tebakwatangako nayo. Tebatandika emyaka emeka. We are counting a number of them. Don't be shocked nga sente zaafulumadda baazimeketa. Ez'amabaati baazirya. Ojjukira compensation y'embuzi. Ezo nazo ne bazirya. Kati omusajja weeranga nga nti sebo stopping compensating. Ate az'Abegassi. Z'Abegassi. You get it? Nazo baatwala. Nene bajja mu makanisa, mu makereziya, mizikiti. Ne batendereza Yesu, ne batendereza Allah. Buli kimu kya ddiiru wano mu Uganda. Ddiiru nfunyeeko mmeka nfuniddemuwa. Why? How did you reach here? Ebyo iningisa General MK byali ebyo. Yabawa essuubi naye ne yabivaako.
byali ebyo ebivaako ebya president kubanga my happiest day lwaki mami wange buli lwalo alina okujja na kasere Kampala why mami wange yangamba ali 1975 awo nga nakazaalibwa nalwala banzijanjabira Mulago Masaka olira ne mami natugamba nti nga tebakkiriza mujjanjabi ebiseera ebyo nga bolabe Bulaaya tebakkiriza bajjanjabi be bansi Bulaaya nga ndi mwana muto nnyo nenzira ne banziza awaka nga abasawo bajja okulaba ku mulwadde waabwe abasawo bajja neka oh my god mami wange abaana be bagashumba bajjanjabirwanga Mulago Masaka mu 70s ku mulembe gwa Amini nenga bakusiibula abasawo bafuna akadde okujja okulaba ku mulwadde waabwe ulira mu 70s 40 years later mami yajjanjabisanga abaana be Masaka yate okufuna ku treatment ajja Kampala ate bwagenda Mulago hospital nga bamugamba test zino sobola zikola wano genda in a private hospital. Can that be? Daddy wange yatunyumiza yokufuna passport yesoka 1974 yagenda ku posta ye Masaka najjayo forms nazijuza ulira nazijuza nateeka kakafananyike nagenda ku postal box akali Villa Maria waliyo posta inayo ka office nateeka mu forms ze nezijje Kampala ne bayishulinga passport najijere mu post office ye Masaka naye kakati emyaka neje nalemu oyinoku you must line up ngente zigenda okunywa amazzi ente zigenda okunywa amazzi obaze bagenda ofuire daga zisimba line genda ku immigration kachula be kiri ebweru bantu bali awo bantu basimbye sana gubo mu 70s daddy wange yafuna passport yenga talinye mu passport office kakati baba simbisa line ebe nali twagala okwata mwazi PRU buli kimu kifu gwanga lyafu yafuna passport mu myaka jensambu ngali Masaka oyiri eri buli kimu yakikolera awo n'okufuna akikolera next time onyaje kuleta wano photocopy yayo daddy waffe Antonio Kasumba akugamba yali asaba passport yagenda mu poste Masaka naje forms nadda wakana azijuza nateka kakafananyike nagenda ku local post office Villa Maria kaliwo mu nsonda awo nkajukira nateka miyo forms ze ne bazirete Kampala ne bamushuingira passport najijirayo Masaka ngatali nye Kampala emyaka abi anagenda alemu mwena mwinagenda ku immigration Jesus where did we go wrong simanyi line gwanga oliwulira ngo judde line gwanga lietaga tukwasaamu katujje tukwasaamu ate nkusesaaki bisoboka as long as abantu bazze emisango tewali kibonezo kibaweebwa continuously abala bajja bikola ate bamukola kyoli bamukola ki bantu bameka balina emmundu mu area gyosulamu si bangi dira owulira essasi kubanga okimanyi bw'olikuba ojja dyekubira lijja kufuukira essasi ojja kulinnyonnyola wakubye yaki lwaki lyavuze kubanga Museveni yateekawo embeera ya sanitizinga the use of a gun emundu erina okuvaayo when there is a need nawano bwekyetaagisa ne babba kino ekyo ne babba kiri kati civil aviation gyobadde yogera former mama wa Nyerere n'abeera mu lifuti eddakiika 5 yafudde. Don't be shocked singa otandise okuinvestigating ojja kusanga eyo lifuti eriko maintenance fee nga buli mwezi bazijjayo nabadde ntulirawo emisaala gy'abantu abasomedde nemituufu kati asiva bye Uganda Airlines mwagirabye bagula ennyonyi ezirigenda okuexpiringa tuzeebase line eggwanga eno show batugikyuse tugikolenga kawungeezi ng'omwana ogikola ogenda neweebakamu they are going to be grounded mbuki twagula ennyonyi enkadde abazigula baliwa kati aba bazigula ebizimbe biyimuka. I need to find out ddala bwekityo bwe kiri they are planning to ground them. Yes. I need to find out. Yes, babyogedde mu Kosase babyogedde emisala gyabwe oba mituufu milioni 8 simanyi mu mwasoma kyabalabe baagwa omusirikale wa polisi asasulwa emitwalo nkaago ya asula kuuma ekiro
nowa UPDF taweza nakakadde nezine enkofu ze mu milioni za 4-5 zasoma ki wano wali baddewo kye bayita salary regulatory authority esala w'emisaala eggwanga lino okumanya lyafa kankuwa example eno ogende Makeno okola amateeka 4 years n'ogenda ku LDC omalayo omwaka si gye 5 bw'ofuna omulimo lawyer akola mu office ya DPP omusala gwe gwanjawulo n'akola mu IGG n'akola mu Anthony Joe n'akola mu URA naye nga bonna basoma kiki kyajja kitya ne ba driver how driver wa executive director w'ekitongole nga KCCA sente zafuna tezenkanankana n'avuga minister ye yiga nnyonyi avuga ki motoka bavuga zezimu you get it ebyo bino bitunda bitikola ki obitereza bampa ensonga lwaki omubaka afuna milioni 3 Kiwanuka Abdallah owa Mukono North yangamba ali kuliko nti afuna bwagatagatta byonna musala allowance afuna bukadana mukamu is on record. Doctor afuna meka a senior physician we Mulago ajjamo mutima najjamo ogugo nakuteekamu ogwanga afuna meka abaka basoma ki era ffe mukama wali batukwasiza obuyinza parliament ina kubeera pro bono milioni 5 amafuta dubuzi wano njagala okuzanyira bana Uganda dia omulamuzi atenga chief justice sabalamuzi Owinyi Doro bwayadenga ayogera ku nsonga badalo nchinga katabo yabadalo nchinga katabo aha kyekiri mukatambika no gabwenkazanya mwamiga shomba akatambi akagamba nti bo bafunye omukisa okulinnya mu level n'afuuka chief justice nti asuubira nti Katonda ali mu kuliwaadinga bazadde baabwe oba bajjajja baabwe abatali babbi. That's powerful. Bo bafunye omukisa okwita through the ranks ne bafuuka saabalamuzi Katonda ali mu kusiima bazadde baabwe abatabba kazanyi kati nkikutwali kugana agabbi. Okay, kakano finally nkafunye katuwulirize nga Chief Justice Owinyi Doro ayogera. We are now fading out. I don't know who will be the next Chief Justice. He may not have footed to school barefoot. Might have been people who studied in Nakasero. Or, I don't know. I really don't know. But you can understand the peasantry. And my Lord Jotham, why some of us are successful? I use the word successful. The Lord has smiled on us and we have served at very, very high positions. It's because we are children of peasants, and those peasants were never corrupt, and the Lord has blessed them through us. I don't know how many of us can say their children will have the same blessing, like children of the peasants, children of villagers. Yagaloddemu eddoboozi eryo ng'olikyusa mu Luganda. Okay, buli kyayogera nga nkyusa katuwulize katono. I don't know who will be the next chief. We are now fading out. I don't know who will be the next Chief Justice. Simanyi ani ajja okubeera saabalamuzi wa Uganda addako. He or she may not have footed to school barefoot. Might have been ayinza okubeera nga teyagendako ku ssomero ng'atambuza bigere nga talina ngatto. People who studied in Nakasero, or, I don't know. I really don't know. But you can understand the peasantry. And my Lord Jotham, why some of us are successful? Lwaki abamu ku ffe tuli successful tubadde bawanguzi annyonnyola saabalamuzi. The word successful. The Lord has smiled on us and we have served at very, very high positions. It's because we are children of peasants. Tusobodde okutuuka ku bino byonna kubanga asoose ga Katonda yatusimayiringira okusimayiringa kye kimu Luganda okuseka kale genda maaso akamwenyumwenyu Katonda yatulaga akamwenyumwenyu kubanga ddamu akakube. Okay, katuwulize kanziremu wayogeredde ekyo tulabe. Positions. It's because we are children of peasants, and those peasants kubanga tuli baana babanaku zanya akaddaku were never corrupt, and the Lord has blessed them through us. Those peasants were never corrupt,
and the Lord has blessed them through us. It's because we are children of peasants, and those peasants were never corrupt. Kubanga tuli baana b'abanaku ate abanaku abo tebaali babbi. Katonda yatulaga akamwenyumwenyu. Tuli successful. Kuba tuli baana b'abanaku ate abanaku abo tebaali babbi. Genda maaso. And the Lord has blessed them through us. Era Katonda bawadde omukisa ng'ayita mu ffe. I don't know how many of us can say their children will have the same blessing, like children of the... Simanyi bantu bameka mu ffe abalowooza nti n'abaana ababwe bajja kufuna omukisa nga gwe twafuna. The peasants, children of villagers. Ng'abaana b'abanaku ng'abaana b'abantu abatalina kye baalina. Oye Chief Justice bw'ati wagambye. Gundi eri mu message. Ki? Byova okuba. Obijjamu ki? Oh, there is a very powerful message. Kiraga nti abaana ababbi buli abba chances are high nti Katonda ajjamu asobola omuboneza ng'ayita mu baana be. 65% ku baana abali e Butabika olw'endwadde z'obuwongo baana b'abanene. 65%. Baana b'abanene. Enjaga, cocaine, omwenge. Katonda ali mu kubabonereza. Osobola okwewana kati nze nzibbye tewali kye bankoze. Yes! Katonda oyo ajjayo enjuba every morning. N'aleeta omwezi every night. Eyatonda emigga n'ensozi. Eyatonda ebisolo ebikambwe n'ebyekisa. Yalina supreme power ku nsi eno. Yalina obuyinza obw'enkomeredde. G'oyinza okukola effujjo lyonna ne munyaga eggwanga beyond repair. Katonda n'akusasulira mu mwana oba mu muzzukulu. Tukirabyeko nga waliwo abantu betumanyi nti abo tebakwatwako. Okitegeera? There is no way gye musobola okubba eggwanga lino, gye musobola okubonyaabonya Uganda cranes one day Katonda n'atabasasula. Ekyo kankikugambe. Ekyo don't even debate about it. Owinyindo kikugambye. Ffe Katonda tutunulize ekisa kubanga twali baana b'abanaku ate bakitaffe tebaali babbi. Mwene ne mubba sente za siriimu, ne mubba eza kansa, ne mubba ez'amakubo, ne mubba eza buli kimu, ne mubba eza UCDR, ne mubba eza umeme, buli kimu ne bakibba. Kitaffe yakiyitanga nkulya buli kimu nkulya. Nga tebesse namu. Wagenda wano ku UCI nova kiriye. Ninga olwo ababba sente. Genda mu Cancer Institute wano. Genda mu Cancer Institute olabe how dead this country is. Emyaka ne NRM. Emyaka nkaaga after independence. Abalwadde beebaka ku flow. Ku ttaka. N'osanga olinga bamuteddeko eccupa y'amazzi ku ttaka. Omu ku balwadde yaliyo, omu ku bajjanjabi yaŋŋamba nti omufu bw'afiira mu cancer, omulwadde bw'afiira mu Cancer Institute after midnight musula n'omulambo ogw'omwo. Bwakutuka kusaawa musanvu. Yes, kubanga mulina omulambo. Nambo kubanga balina okugujja mu banyuse dda. Kyekyo mujja kwefuula ab'ekitalo mubeere ne zijipu buli kimu kyonna ekikola effujjo. Mubeere ne convoy za motoka 15. One day waliwo omu ku ba directors ba parliament awo yali munaku nga gye nkomeza naye abbye eggwanga lino ageza alinga ng'envubu tokyayawulabulago na mutwe. Omu ku ba directors ku parliament awo ayina abakazi nga mukaaga buli omu amuzimbidde ennyumba ya buwumbi. Taso ebintu abigula mu Nina Interior. Era olumulisiti bwe yafuluma yali munaku nga n'abanaku bamugeya. Ennyumba gy'azimbidde mukazi we mu kyalo. Oyinza ogitaninga into State House. Matiribona. Buli lwe mulaba omukozi wa gavumenti ng'azimbye ekintu ekyewunyisa eryo libadde menti kubeera ddwaliro, ssomero oba military barracks. Kuba sente batazikolerera. Yes, basuubulawa. Batulaga enjingiza neki n'enfulumya. Aliawo director mu parliament awo.
oli abbi mu parliament ya Uganda ayina apartments ebulindaawo zesimanyi bungi wabaludde nnyo mu parliament ya tannaba kumalamu na myaka 5 ayingidde mu kisanja kino not even 5 years tannaba gimalamu ayina apartments tobala okitegeera ndowooza abantu ababbye eggwanga ni ate kankibabulye from today si ba politicians ziba n'ababaka tebalina sente technocrats abakugu oli erida weerango amenye baani amenyemu nabyabufuzi agabi batandikira mu State House Anthony General ne bika ne mu law firms gwe kungu temwebuuza abantu basula omwenge banywa omwenge 24 hours sente zivaawo nabadde mu kabaala akamu kali lugogaawo nadde mpiseewo batunda omwenge gwa miliyoni 2 ecupa miliyoni 2 ecupa embwe waliwo omuntu yaguzeemu ecupa 3 naddugaza ecupa 3 buli cupa nga miliyoni 2 miliyoni 2 zijowa babbi lino eggwanga lyetaaga okusibako airspace n'ogisiba buli boda n'odeployingako UPTF teri mukozi wa gavumenti afuluma obubbi obuliwa Cranes tiimu y'eggwanga esula ngambwa tiimu nekya Uganda kuli kyakunyiza nnyo kubanga it's a national team it's our flag obadondaga akatambi waliwo n'embuzi zendabye ebbali awo embuzi ennume n'ensajja zirya ennume n'enkazi kumbi ne wote ku Serena osangawo embuzi oba ku Sheraton n'okusula mu Serena kyokka owona bw'oba oli mulwadde mwe abawala abadeetinga gamba boyfriend wo akutwaleko mu ezo zi hoteli muziwule ze bayita a 4-star hotel n'ekigambo Serena kyokka owona okitegeera semanya Cranes Paradise kakati akakodyo bakosa ne bongerako ekigambo Cranes Paradise actually mu bulijjo balimba abantu bwe hoteli ya fufa si ya fufa ya muntu gasula mu Paradise actually sina hoteli eri apartment block si hoteli sijituka kakati magambo tomu magambo ne isoke twagala okumanya bafuna batya contract yeyo sijituka ko ninje genda ntamanyi omukisa gwokka gwe bakuba national anthem ye Uganda ne flag yafe ne wanikibwa nga Kiprotich awangudde siba kiri njagala government yene embulire sente meka zeteeka mu Kiprotich ogenda okuwangula batuga nti alwanagana yekka n'adduka eyo Kenya neteeka mu sente ne ba practice yanyumiza mukwano gwange nti bwe yali agenda emizannyo egimu gyawanguyamu gold medal ya flying economy economy ogimanyi obutebe bwe bukunyiga omuntu agenda okudduka emisinde yali badde ali mu business class ekitone nnyo ng'amagulu g'estretch nga bayala okwebaka akola ki awanika you get it bano babbye buli kimu ne babba ez'ekkubo ne babba ez'amataka ebibira babibbye buli kimu bakibbye mbaddewo kakati anti oyogedde ebyewuunyisa ate byewuunyisa ki ate nze kambabuulire waliwo ava okumpereza message wano mbwe ekyo kifo kya mukwano gwange stupid kya mukwano gwange nze nabisanctioninga kya mukwano gwange ki ne bwe kibanga kya brother wange there is no way a national team muyinza okusuzibwa eyo waliwo agambye nti mu kya mukwano gwange mu hoteli eyo ya mukwano gwo so what lwaki obuse obulala obuli mu Uganda busula mu hoteli zennungi that should be the question tuli mu tournament yemu yes abaana baba bakyabase kumacha abatunda muwogo nga bayita ku kyalo oku neno mukyalo sala ine gwanga siri abana abantu kunguline gwanga lyaffe ffenna this country does not belong to anyone ffenna lyaffe nemwe mubbye gwanga lino paka ddi kikye mutabbye buli kamu mukabbye lwaki temusiimako mubbye buli budget yona buli budget mugibbye buli kimu ekibbika mukibbye temuswalako okitegeera ndowooza n'akantu kosuubira nti baali kabbye nako bakabba buli kamu mweraba postinze vidiyo eyo mwebale nnyo bagiyita vigilante activism nalabira vidiyo nange nentya lindako njalayo interpretingire bano abantu bino si byange nabaddeyo lindako katono genda maaso nalabye Sara bireete nga nnyonnyola ngaaga nti enkuba bw'etonnya basi inambu wekoma I need to verify that mbwe ina gyekoma oba munnamawulire omu mubuuza nangamba mazima gali nti basi teteyingiramu munda omu
akakubo kalinganga kekonge lije twali mu 97 98 ebunya. You get it? Ngate sente zifuluma. Bade manyi kafe rambule ebifo bino abantu bonna bagenda okusula tekya provinga. Ebirambule ekyo nkimanyire syndicate ebeerawo. Abakafu se baddugavu nga ffe. The question is, hotels ze baalagira zimi still zali zijjudde. Serena yali ajjudde, Sheraton yali ajjudde. Kati singa wano magambo ne afadde Damulira. No, Damulira tali mu ebyo. Damulira ali ku crime intelligence. Ayagala magambo akole ki? Magambo ne Jeno Isoke. Singa banoonyereza ne bafinding out sente ze bakawa ako kapapoted 3-star hotel osolo kwata ku mutwe. Okitegeera? Abaana bafenga babakuba mipira nga mugamba cranes teperforming bulungi. Neze kambabuulire. Ne bwo botya osula ku kitanda kimu. Ne bwo bane moloka 8 mu parking otambulira moloka ki. And I can assure you, teri muntu abbye eggwanga lino baana be wabazukulu batajja kisasulira. Kino nkikugamba. Teri muntu abbye eggwanga lino baana be oba bazukulu be atajja kisasulira. Kyova olaba mugana agabbi gonna, you can hardly see omuntu aweebwa ekitiibwa. Ababbye eggwanga. Yes. Temuli aweebwa kitiibwa. Bawa kitiibwa sente ze bayina oba tibakimanyi. Abantu bayinza okuyika ewongoloza bakwagala nnyo baba nonye sente siggwe. Eggwanga lino singa ku mulembe gw'Obote ne Yamini lyabbiwa bwetiti ffe twalisanze eki. Obubbi buli ku skero nene bwetyo mu ggwanga lino. Atwane president yakugambe this country is dead. Yage the system is dead. I was shocked. Kankuzanyi nono omusajja omukulu. Singa Obote na Yamini eggwanga lyabbiwa bwetiti ffe twalisanzeewo ki. Nja kusaba okakkane mu migo shumbo. You're sounding so emotional. Abantu bakufune bulungi points. Ndi munyivu kubanga nyina stake mu ggwanga muno. Ndi munyivu kubanga abaana baffe tugenda baleka wano. Ndi munyivu kubanga bazukulu baffe bagenda kubeera mu ggwanga lino. Omwana wange abeera atya inspired okujoininga cranes mu obuyumba bwasulamu. Okuba ku national team. Yes. Genda ku CID headquarters kakati. Buli muntu ali inspired olw'amagambo byakoze ku CID headquarters. Mugende ku CID headquarters wana ekibuli mulabe magambo kyakozeewo. You think we don't have money? Lina gwanga lina sente nezo nazibwa bubwa. Ulira bino byange. Oyani ayogera bwe yakuzanya. Ono. And Kadem, one of the things I regret in my life. Gone to court for cattle compensation. Eggulo president yabaderira. Mpesi mweyo mukazanyi. Nira kukabazanyire. Abantu bakawulire bulungi. Okay, ampuliza njagala with the dobozi njagala diddamu president yabaderira ggulo. Rila Soloti. Yabaderira president ali mukutambula gwanga mainly eyongulu. Ayagala kufininga a lasting solution ku nteza bibwa mu ntalo n'ebirala. Okay. Kati ulire omukuba kulembeze mu kitundu ekyo katuwulirize. One of the things I regret in my life is having gone to court for cattle compensation. Ekimu ku bintu bye nejjusa mu bulamu bwange kwegenda mu kooti nga njagala okuliirirwa olw'ente zange zabbibwa. I really regret. Nejjusa. The reason I'm regretting, Your Excellency, ensonga lwaki nejjusa omukulembeze w'eggwanga is that the syndicate for corruption, for stealing this money, is using the opportunity which I created. Kubanga ababbi bakozesa omukisa nze mwennyini gwe neeterawo bwe nagenda mu kooti. Pray that God should pardon me for taking my government to court. Your Excellency, the corruption and the syndicate for stealing this money starts from your office. Tisaba wekitiibwa president obubbi n'okwegatta mu kubba n'okulya enguzi kitandikira mu yafeesi yo. It goes to Attorney General's office. Ne kigenda mu office ya Ssaabawolereza wa gavumenti. It goes to the lawyer's office. Ne kigenda mu yafeesi z'abannamateeka. It goes to the society which they call the Coordination Society for Compensation. Ne kigenda ku abo abantu mufe abavunaanyizibwa ku by'okuteekateeka ab'okuliyirira. It goes to the beneficiaries themselves. Your Excellency, my recommendation is that you cancel the compensation completely. Owekitiibwa president mpa magezi
ekirowoozo kyange kiri nti ebyokuliyirira bisazeemu biviireko ddala bijjeewo. Byebyo ebimu ku bigambo by'omusajja mukulu oyo. Mchaliko. Nti bw'omaliriza okusazaamu ebyokuliyirira after you have cancelled, you sit down with the technical people and you design another means of rehabilitating the entire communities of Laos sub-region. Because byemu ebyo bigambo by'omusajja oyo. Kakati njagala kungu ate namwe tibutuyambye kimala. N'omuzinda ogwokubiri. Kungu njagala ogatte bigambo byono ogatte ne magambo lyakwata ababeza cooperatives compensations. Ojjukira sente zagweranga mu law farms. Banamateeka. Ba beneficiary abalina ngofuna letse milioni 10 nga bafuna milioni ezi 98 million zibiddwa ba technocrats. N'ekintu bwe kibadde jjukira ekyamabaati. Bano otwala ba minister abakunukiza mu abiri tibagali. Ate embuzi ako ke katone nnyo ke mumanyi. Waliwo ne ono bana ababaka ba parliament abali ku za budget. Tewali mu bagala 20% ku budget ya Uganda Human Rights Commission. No, bali bagala 10% ku the entire budget. Tojjukira. President Amalali vasinge bajiddemu bupya. Byebye bizimbe biyimuka every day. Ng'omuntu talina mulimo gwakola nti akola business bweti. N'ebizimbe biyimuka ng'ebitiku. Nchana gulu laba bizimbe kalina. Noonyeze eddoboozi lya Twadongo. Nga tannaba kufuuka Secretary General w'NRM. Statement yakola. Ti ebizimbe biyimuka ku buli sozi. You get it? Kati okiwulidde kivudde mu cooperatives abeegasi kati kiri mu aki abente abakuli stocking. President netwa mulenga alaja na bulaja babya bali mu State House wanaye abewunya bwewonya. President Emboke eri mukaba mu State House abamu basibe. Already? Yes, I hear some are behind bars. Tekisoboka. Mwate kamba bulire mu abeefula. Ate temulina banene. Kamba sese. Temuli banene. Abantu tibabaagala tibabalimba baagala ko sente zamu. Abantu balina obuyinza mwami Gashumba. Balina amaanyi. Omuntu mu Uganda muna alina obuyinza bamuyita Yoweri Museveni yekka. Teri mulala. Kibaagala kye kikola. Singa tebaba na buyinza bino byali baddewo bino. Nga si buyinza gamba bali crafty. Babbi. Kati kyogamba Museveni yasuze kye kimwe eggulo. Omusajja namugamba bikansolinge. Bikole ki? Bisazeemu. Kwaga wotukira gwe beneficiary wotukira ofuna kaka sente ofunako 1%. Nga ababbi batutte the whole 99%. Nenjagala nkubuli onaku lugenda kucha. Buli muntu yabba sente z'omuwi w'omusolo. Bino ebizimbe bikyamu towers tubimanyi. Yali UCB. Tugimanyi. Tebakulimba. Tubimanyi bulungi. Gwanga lyakubba bubbi buli omu wakutte wabbira. Example yiyo cranes ya muwesula. Nekkubo erituukayo lyokka likukaabya amaziga. Ekkubo. Batulage process gye bayitamu okusuza cranes awo. Okulonda wote. Kubanga ffe tubeera mu procurement mu government muno nga tusaba contracts n'ebirala. We know the procedures. Batulage cranes yatuuka etya okusula awo. Mwamubbye buli kamwe akali ku nsi mukabbye. Neera timusiima. Okiraba. Waliwo omugwe mmanyi mu government muno. Every financial year ayina okubba between to 10 to 15 billion. Omumanyi. N'ebizimba bizimbye buli wamu. 10 to 15 billion. And you know him? Yes. Yamba police mukwate. Information natugiwaayo. Akaseera kagenda kutuuka. Tebakulima akaseera kagenda kutuuka. Teri mubbi ajja kgenda nakyo. Tekiriyo. There is a time. Tamale minuli yalitanga olunaku lwayiribya. Olunaku lujja kutuuka. Omusajja omukulu omulabe a senior citizen ali ku microphone alaajana. Te president bisazeemu.
Bobayino kufunira ngate bo be beneficial. Yes. Agatotuwa. Koti yawe jodukira mu kakati. Jembulire. Judiciary. Notuko gendo kuwaba omusango ne bagamba bobo yagala omusango guno guwulizibwe ku speed eno gutwale mu lofamu eno. Kati batusaliwo ne lofamu gye tutwala emisango. Ye system mwami 7 jayogedde ko nti eri dead. Yes. Nze nasoko kyogera wana Alex mukulu nambeera bubi like 15 years ago nti eggwanga lyafa. Ero badde ngo kyogera ne wana. Ine eggwanga lyafa. Nze newunyiza bwe ne president system mfu. Omuntu atuuka atya okuba nti ayagala okulaba president n'asasula sente. Nenze ndayiranga nti akatonda. The many of the few times empandikidde President Museveni. Sina muntu yali ansabye sente. Era ebbaluwa zange zituukayo n'aziddamu. Ekyo I have to exonerate abantu b'empa amabaluwa ago. Teri ndayiranga nti bwe mba nimba katonda mpe ekibonerezo anzijjeko na buli kimu kyennyina. Siwangako muntu sente, seegayirangako muntu. Okiwulira? Ne president wetuukiddeyo okuvayo n'agamba nti basasula sente kitegeeza kiki? Kivundu nnyo. Kituufu nnyo. Ate mwa abali mu government eno mbasekeredde. Museveni kiki atabakoledde? You've betrayed him. Bamuliddemu olukwe. Mumuliddemu olukwe. Museveni kiki atabakoleddemu abakozi ba government mmwe? Nosanga omuno omubuzo bwono yajja atya wano nenga ina portfolio ya holding. Buli kimu akibakoledde. Muzanyire mu kintu kyammwe kigwe kivunde muli ejjusa. Kiti mwakola bye mwayina kukola. Amalwali eddagala libbe, amakubo si makole. Everything is sikitegeera. Amakubo bagakolako hafu. Buli tuke kino kiki. Kati yo UCD ero y'amasanyalaze. Eyo yate. Situmanyi. Eyo ku masanyalaze ekuwaka eddakiika 2 n'ekuwaka eddakiika 3. Weeyagalidde. Negavaako. Emyaka 4 gy'enaalemu, emyaka 62 Yesu agenda kudda. N'okwakubwa eddakiika 2. Simanya enkuba bw'etonnya mbu enkuba yatonye. Waliwo ekinyonyi ekisajja bwe kirinnyira kinne waakyo ku waya ng'ago gagenda. Nsi yawe nti ekinyonyi ekisajja bwe kiba kirinnyira ekikazi ne byesuubira ku waya amazanyalaze galina okugenda. Buli bwe byesuuba gagagenda. Ebad ejiba essajja n'ejiba ekkazi ne byerinnyirira ku waya y'amasanyalaze ne gavaako. Lino eggwanga mulituwe General MK, lino eggwanga mulituwe. Anafixing eggwanga lino tulina okuggalawo lino eggwanga for 20 years nga teri kulonda. Ebintu bisokala bitereera. Yes. Impunity eno gye bakozesanga babba tewali kijja kunkolebwako. Syndicate. Be babba billioni 2 bamanya nti billioni 2 za judiciary z'abalamuzi. Wekiri? Babba jetinga n'okubudgetinga nti bwe kyabika. Ono tumuwa bweziti, oli bweziti, oli bweziti. Kyavula mayinja yayima nti omwavu takola ki? Tasinga musango. Omusajja omulabi omukulu, a senior respected citizen, ali bukulaajana. Bubbi. Ate kati Museveni weebale abanyokole baga nti weebale Yoweri buli gyogendanga w'abantu microphone bakole ki boogere bakubulire ennaku eruma abantu wano kubanga ekyo kyabidde mu PDM bantu bamubuulire kuba akalango nkuleeta eddoboozi eddala. Jeno Isoke lwaki takwata ku bantu bano? Isoke yaŋŋambye yeetagisa emyaka 2 okukwata ababbi bonna bali mu ggwanga muno. Jeno Isoke oyo State House Anti-Corruption Unit ayodda abantu naye agamba yeetaaga emyaka 2 okukwata ababbi bonna bamalawa. Ggwanga lyafuuka ly'ababbi. Gwe ne weebuuza omuntu jasse junior staff ayina apartment blocks 3. Mwabatamanyi kuzimba. Ne president Mwami Gashomba. President w'eggwanga wabanga ddala mumalirivu okulwanyisa obulyake n'enguzi. Lwaki Betty Kame bwe yayogera ku lifestyle audit yagati kubanga ekyo kikyali tuyambye okutegeera nti gwe kungwe yakatandika okukola okoze emyaka 3 ogenze mu parliament emyaka 2 oyina apartment 15 sente wazijjeewo omusala gwo gumanyiddwa. Alabika abadde tanaba kumanya gravity ya bubbi buno. Jeno emuko mulaba ye CDF. Jeno emuko kuva lwe bamulonanga CDF. Ababbi be yakayolaawo. Tewakyaliwo ba middlemen mu Ministry of Defense. Waliwo general omu yenga as multiplying by 300. By 300? Yes. Bwe kaba kakadde pakyakulabirako bukadde busatu. Bukadde busatu. Bwe badde million ya dola emuziba 3. Oyo general yamugoberawo yamulitayalinze n'omulitayalinga.
ng'obubbi obuli awo eggulu embu yawo mu magye nga amafuta aba girlfriend bano n'abaki bonna nga osanga abooluganda 8 bonna bakeera kunywa amafuta wali amafuta agali meant to kola operations za UPDF. And this has been happening. Yes. Lino eggwanga lyetaaga I don't know. Kyovula lyetaaga kubako bomu bwe. Katonda ta abantu bonna abasukka emyaka 4 olekewo abaana abato. Ozimbe lino eggwanga. Sala sinungi. Ateki. Lwaki abantu abasukka bebasinga okubba. Mbamanyi. Kubali bakozi ba government 10 bosanga mwenda babbi. Kamige? Kuli bakozi ba government 10 bosanga mwenda babbi. 10 mwenda babbi. Ngachi benye igwanga li. Waloka contract ke nafuna kali katono. Nganyine ebintu bya supplying. Omuku bakulu nangamba agashumbe quality tekola wano. Nemba gamba nze contract yampe ba kusupplyinga kino. Era sigenda kikyusa. Nsanyuka nnyo buli ntambule gwanga nsanga ebintu bya supplying nga abantu babyambadde. You get it? Ulinga ganti gula bu dress and dispose. Ola bubi obo mbwa onokola ko otya magoba. Buli omwana onya wabbira. Yeah, but I can assure you abantu abali in line okumpa contract eyo tewali no muyansa ba sente. Ndaira nga ntya Katonda. Abakyala abo bali babiri. Tewali kubbo yansa ba sente wadde 10. Nti oba bukadde 5 oba 2 buteeke wano. You get it? Kubanga nze tukyalimu omutima gw'eggwanga patriotism kyetegeeza okola ekintu ekirungi nga teryakulaba. Okola ekintu ekirungi nga teryakulaba. Nze nteeke billboards mu Kampala enkuba ejjeetonye ekinyonyi kituuleko zigwe. Ng'osasuddwa. Nsapulanyinga ntya t-shirts gavumenti omuntu n'ajambala neeyirukira mu baafu. Bayuza kala neevaamu. You get it? So there is a problem. Genda mukalangu nkuleetera eddoboozi ly'omulala ate nkutereka awalala. Kale ku ddakiika zizo 14 zezibule ku essaawa 4 ez'enkya otegeeza muno nti Adam ne Mwami Frank Shumba kwe bali ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 tujja tova.